akulaga nti saawa zino adiringa n'omulembe mulala nnyo ogw'abalimi kubanga kitange yali mulimi wa kinkumu abamugamba teekako waneeno fingerprint tukuwe sente zo olwaleero omuyindi adiringa nange nima nga bwe ngenda mu kooti ndi product y'entuuyo z'oli omusajja yali owa P3 kati akalubirwa nnyo okudiringa n'omulembe gw'abaakalyamawa abalimi aboogezi b'oluzungu abalimi abamanyi enzigi za kooti gye zeggulira abalimi abamanyi omuzindalo gwa radio gye guli kwegamba awo wetuli awo wetutuuse kalyamawa nina kyenjagala okubuuza gavumenti yabagaana okulima ebikajjo tetugaanangako yabagaana okubitunda literally yatuganye kadde mwako literally yatuganye kugaana okujjumbira n'okufaayo ku mbeera y'akatale etuganye birima obitunda rather enteekateeka gye nawulirako ya zoning yali etya nfu kirime ki ekirala kye bassaako zoning wano kubanga zoning obwedda waneeno Alex Waiso omufumbira akusomesa ku kye bayita monopolization mu politics zoning is monopolization mu busuubuzi nti batemako ekitundu ne bagamba lino lyonna ttwale lya miira omu madivani amakulu nti wajja kubeerawo competition mu zooni eyo ye yakuwa ebbeeyi gy'ayagala na buli kyayagala kyakola olwaleero wandabye nga ndi mukulajjana olwaleero ffe twagulanga tani y'ebikajjo ensigo emitwalo 26 mu 15 emitwalo 25 mu kakaaga emitwalo 20 okusinza ku kika ky'ensigo n'obuwanvu bw'ogijjamu olwaleero omusajja yatuguza ensigo eyo atugulako emitwalo 16 omusajja ennyini eyampa ku mitwalo 25 ekitundu muddizaayo ebikajjo bye aŋŋamba nze nkuwa 16 kakati awo buba bwenkanya nabakyobo ye lwanguza ebikajjo ensigo ye ampeerako ebikuta nekugirako kironga 3 ku ttani emu nga za bikuta nze bwe mbizaayo ne bwe mbeera nga mbiyonjezza kyenkana ki ansalako ebikuta this is unfair n'agamba nkusazeeko kiro 6 za bikuta ate zo n'azikolamu amasannyalaze n'azikolamu fertilizer byonna bino byansazeeko byagamba tayagala n'abikolamu products endala zaatanziriza ku bwereere kalyamawa nina kyenjagala okubuuza kiki gavumenti kyeyinza okukola agently okuzza busoga engo ekisookerwako gavumenti yene erina okukkiriziganya naffe ejje obulimi bw'ebikajjo mu minisitule ya tourism oba bikwatagana bitya lino ddalu kikaazi badde erimuliko omulimi w'ebikajjo baamuteeka mu minisitule ya tourism trade and industry omulunzi w'ente omusuubuzi w'amata omulimi w'emmwanyi owa taaba owa pamba kokoa omulunzi w'ebyennyanja w'enkoko magi n'ebigenderako ali mu minisitule ya agriculture gye bategeera olulimi lwe gye bategeera ebizibu bye fe abalimi b'ebikajjo baatuteeka mu minisitule ya tourism trade and industry ne mu parliament bwe tugenda mu kakiiko kabamwine empaka bahandolinga capital wa buwumbi oba bumeka kati omulimi w'embago n'asookerwaku wa eka 2 wa eka 5 tibayidde lulimi lwe tebalumanyi n'ensonga lwaki wabaine omukulu nga wandise ebbaluwa ng'alikoba mbwataweza eka 4 batamwikiriza kulima bikaado aye nga tawuliriisa kutayidi nti nze akalyama ategeeza na eka 2 aye nina esente mu nsawo edijja nimpangisa eka 6 koola adirina n'alima kati woliko baradisi asooke kuida kwa sesinga akalyamawa abono oba aweza eka 4 bw'abataweza bakoba ati otayikizibwa kulima bikaado tidiweza physical aye ndirina mu nsawo olikibona lwaki batusibira mu ministry tategeera lulimi lwaife tourism kayongo nawe kikwewunyisiza je tourism trade and industry seriously kuno buddu gwennyini mwategeera mutya nti babasuddeeyo ate otegeera otya jja ku paalamenti buli lw'otuukayo ojja otuuka mu agriculture nti ensonga ab'ebikaado titubiidiiku mujje mu kakiiko ka tourism trade and industry ojja ku ministry ab'ebikaado bazirayo ku ya agriculture kyova ndikulaga nti aba amata n'enyama olw'okuba bali mu ministry bategeera ebyaibwe byakoleibwako mangu emwani wano yajja yagwa mangu nambiro ministry yasala amagezi okubona kutyabayiza engulu emwani ebikaado tubona aboine kayongo nenda akwidukiza by the way
2019 duzi wano nga tukunuukiza COVID-19 ebikaado byatudibaku byatugwaku twatuuka okubifumbisa gavumenti eno tiyavaayo olunaku wairo oluti saawa eno bibaire bitandise okwira engulu ng'eyatandika enumba neekoma ku wall plate aligisereka omwana eyakosebwa mu COVID-19 ngayize mu boarding ebikaado bize engulu emboozi yetuliiwa yaku neesalawo isomero omwana wange mwana asomera neesalawo abaana abanagobwa mu isomero n'abatagobwe neesalawo anaazimba enumba n'ataazimbe. This very conversation, it is the cardinal pillar of Busoga's economy. Ensonga gye tuliiwa yaku gavumenti tiyavaayo wairo olunaku oluti ekyatuluma twaje Kenya twa engaginga abalimi ba miras be mu myasi around Bungoma Katale abali awo West Kenya Sugar Company bakati mulete ebikaado tubirye twavuga amalole twatuuka ku border ebusia border authorities debusia datulobera okubisaaga ebikaado okubingiza twalirira gavumenti eno mujje mutuyambe mujje abalimi bayambala emidoozi gya yero bakababa tukuwaire ebisanda lwaki toyida n'otuyamba gavumenti yavaamu erero boziriti lole nirole dakalira ku border wabite wiiki 3 Kenya ya rejecting amata ge Uganda edukira bulungi omukulu yafominga task force mbiro ino ejjo okutereza akatale k'amata mangu ayi ng'ebikaado badeni tujja n'okutuuka e Dubai ku expo ya Uganda nga ku mudaala kuli ku mata lwaki tibatwala nsuwa dakagulu kanzi yotandikirawo Pananga Richard, chapati ngampo mu bulala nyongerayo ko katono. So sweet panange chapati ziweddewo ate mukulwa leero chapati na kawunga bibisinze okutambula. Yee kituufu ddala kubaniddeko ne kawunga nga mbotofu kawoma bulala. Richard, ebintu bino bikulawa? Tongawulira ku ngano mpya na kawunga ema Supreme Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyengano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okugosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supermarkets zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano abamandera Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Mujebaleko amanya gange Nzenyombe Mahamud omuzadde nyina amawulire amalungi olina omwizi yamaze P7 senior 4 oba senior 6 ku Apple Skills Institute twegatiddwako ekitongole ekya Nuru Dubai Foundation bawadde abaana 200 omukisa gw'okweyongerayo okusoma basasuliddwa tuition yenna ng'omuyizi ajja kusasula functional fees yekka buli semester omuyizi owadde asasula emitwalo 36 ate ab'ekisulo emitwalo 46 buli semester mu masomo gano wammanga journalism and mass communication TV and film production, omuli video editing, ne photography, graphics designing, decoration, plumbing, hotel and institutional catering, ebyokwelinga amasanyalaze, tailoring, fashion design, n'amasomo malala mangi. Booking a fomu yo ng'oyita ku 0754 200 oba 0703 33 93 tusangibwa Old Kampala ku Martin Road ekyengulwa City Oil ku Tagi Hotel ye Apple Skills Institute ne Nuru Dubai Foundation. Adhan kuchikumuzimukatinizimuenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali bamune Chokmel omutwe gukuluma musujja magulu mugongo oba teweewulira bulungi oli mulwadde oba olina omulwadde nywa eddagala lya Chokmel lyongera abasirikale b'omubiri gw'amaanyi olwanyisa endwadde ezikuluma n'okutangira ezisobola okukosa obulamu bwo musange mu famasi zonna era akakasibwa NDA nga bali bamune weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona, freshness you can taste. Ona akolebwa abali ham nga bali bamune aba Elimat Industries Limited abakuleetedde emifaliso gya Nice Form emigumu era nga miwangaazi mu buli kika nga bali bamune Smile Girls High School Ensanje ly'essomero likwata ekifo ekisooka mu kubangula omwana omuwala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغامب مبكا وا الله okusasira kwa Allah kubere kuye n'emirembe idha sami'tum almu'adhdhin bwemba mulidde omwazinyi faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin
muddeemu ng'omwazenyi bw'agamba. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة